Omubiri omulamu era ogweyagaza. So cutting. Omubiri omulamu gweyagaza wabula tewabulawo bigutaataaganya nga endwadde n'ebirala bingi. Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu programu Yiga Oluganda, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah, era nga zino wammanga z'endwadde n'amannya gaazo mu lulimi Oluganda. Ngenda tutandika ne HIV oba stroke AIDS, kano kayitibwa akawuka ka mukenenya oba siriimu. Tuyina malaria, ogwo musujja gwa nsiri. Tuyina polio, mulalama. Tuyina typhoid, omusujja gw'omu lubuto. Tuyina ulcers, amabwa g'omu lubuto. Tuyina whooping cough, ekifuba. Tuyina flu oba ssenyiga. Tuyina measles, muyite mulangira oba olukusense. Tuyina syphilis, oyo aba kabootongo. Tuyina gonorrhea, eyo eyitibwa enziku mu lulimi Oluganda. Tuyina sleeping sickness, obwo obulwadde buyitibwa kasumagizi. Tuyina tuberculosis, akafuba. Tuyina diarrhea, ekiddukano. Tulina fistula oba kiyite ekikulukuto. Tuyina yellow fever, omusujja gw'enkaka oba enkaka. Tuyina smallpox oba namusuna. Diabetes oba sukaali. Tuyina goita oba liyite eddookoli mu lulimi Oluganda. Tuyina obulwadde bwa elephantiasis oba buyite enjovu mu lulimi Oluganda. Tuyina sickle cells oba buyite nalubiri mu lulimi Oluganda. Tuyina pressure nga emanyiddwa nnyo nga pressure mu lulimi Oluganda. Tuyina obulwadde obwa asthma, bumanyiddwa nnyo nga asthma mu lulimi Oluganda. Tuyina candidiasis oba buyite candida mu lulimi Oluganda. Tuyina fibroids oba ebizimba mu lulimi Oluganda. Tuyina cervical cancer oba kookolo w'omumwa gwa nnabaana. Tuyina ringworm, oluwumu. Tuyina leprosy oba biyite ebigenge. Tulina herpes oba kisipi. Tulina cancer oba muyite kookolo. Tulina dysentery oba ziyite embiro. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu, awangaale musota.